Kadaama TV kojja mate olwaleero nzize n'ekibuuzo bakadaama abamu mwabaaki waliwo ebintu bye mugenda ne mukola naffe nga bitwewuunyisa. Vidiyo mugirabye era vidiyo mukyagiraba okutta omwana w'omuwarabu okoze challenge. Ekyo kyokola challenge ogenda kuvaamu buzibu ate okaabe oleme tubuulira kiki kyennyini ekyagenda mu maaso, kiki mwagala ki mu contract yo walaba kino egenda kusitula abaana nti ogenda kusitula omwana okole challenge eyo nti n'omwana ogire obeere nga omuweeka bwotyo. Lwaki temumanya kyabatwala kukola? Lwaki temumanya nnaku yammwe? Suppose obuuzisa akaana ago nga kalina endwadde gye batagambangako, ogenda okajjayo kateekaawo nga kazirise. Suppose obadde okola ezo ebyokusikootinga okwo n'otalantuka n'ogwa n'okagwira ne kasirikirawo ne kafa. Bakadaama mwagala ki? Muvaayo ne mukola stories n'ogamba nti ndi mubuzibu boosi wange ambonyaabonya naye ng'ekituufu kati nga vidiyo ng'eno kadaama ono bw'anaavaayo n'agamba nti nno ddala abonaabona, agenda tubuulira kubonaabona kwe, tagenda tubuulira kituufu kwavaawa. Ne vidiyo ng'eno ekulagira ddala nti mu butuufu waliwo bakadaama abamu abalina ekikyamu ku mitwe. Lwaki okola vidiyo ng'eno? Kadaama yenna yakoze vidiyo eno kimanyi oba olaba Kadaama TV, kino kiwakoze si kirungi. Ne bw'obeera n'emikwano gyo ne gibeera nga giseka, bw'onooba oli mu buzibu ogenda kububeeramu wekka, togenda kububeeramu na mukwano gwo. Ogenda kububeeramu wekka, togenda kubeeramu na mukwano gwo, wadde abo abakusudiya ne bagamba kyewakoze kya kabi era wakoze ekyenjawulo. Tewali kyanjawulo kyewakoze. Okwata otya omwana mulabu n'otandika okukola ebintu bino naye ate n'omuteeka mu vidiyo n'omuteeka mu vidiyo n'omuteeka mu kamera, kitegeeza bwe banaakulaba omuwalabu ono waddembe okukola ekintu kyonna ky'ayagala. Olaba ne weebeera wano Uganda, omuntu nga tomumanyi oba omukozi, kubamu pulaani nti omukozi wa wano Uganda akoze ka vidiyo akaweereza gye yava nga gwe tokamanyiiko, kalimu omwana wo, era obeeramu n'akantu n'ogamba ye naye lwaki yakikoze. Naye nze nkubulire abaana abo babeera n'endwadde z'otamanyi, okusuliko okwo kw'omusulise kwokka ayinza okutandikira awo n'atabuka, naye nga vidiyo baagiraze nti wamusulise. N'okutalantuka obutalantusi wano mwalaba ekyali e Masaka, omusajja eyava eri nti abuusabuusa omwana wa neiba ng'ali mu ttawulo, agenda omubuusa bw'ati ttawulo okugwa, okuswala yakwata ttawulo omwana neekuba wansi teyaddamu, yafiirawo. Ekintu mwakiraba. Musajja avudde eri mu kinaabiro yeesibye ettawulo, ebintu by'emizigo nga byebimumanyi, weekwasizakwasiza luttawulo olwesibyemu, obuusa eno omwana n'otamanya nti no buli bw'obuusa n'obuusa omuntu bw'oti okendeera mu mubiri w'omukwata ne guzimba. Kati bw'omubuusa bw'oti ne gukendeera ttawulo eba ejja kuyitamu. Ng'alabika ebintu bye nagamba nze okulabika ebintu kansooke nkwate wano, agenda okukwata wano omwana okudda wansi pa mwana teyaddamu. Niye okola challenge ng'ezo n'ovaayo n'otalantuka, akaana n'okagwira ne kafiirawo, oba n'okamenya obugulu oba n'okamenya omukono. Mumanye kiki ekyabatwala ebweru. Mwagenda kukola, temwagenda kuddira abaana bawala mubateeka mu challenge nga kino. Mwegendereze. Sisita waffe oyinza okuba wakoze ekintu kino mu butamanya, naye munne kino tekyabadde kituufu. Kino tekyabadde kituufu era tokiddamu, kijja kuleetera obuzibu. Kojja mate nga bulijjo.